Ekiro kya leero ng'emmambya n'atera okusala abatwala ebyokulonda mu NRM Sembabule balangiridde byavudde mu kamyufu k'ekibiina akalulu kano kabadde olunaku lw'eggulo. Okuvuganya okukwatira ekibiina ki NRM Bendera ku ky'omubaka Erwemiyaga kwabaddemu omubaka aliyo kati Theodore Ssekikubo, munnamagye yawummula Emmanuel Rashande, eyaliko Minisita Joy Kabasi, Jacob Kato ne Edmond Bwire. Era ng'abadde akulira ebyokulonda Deborah Arayo alangiridde Rashande ku buwanguzi. I hereby declare Honorable Rashande Emmanuel, who polled the highest number of votes, 16.358, representing 5.68%, as a member of parliament, a flag bearer for the constituency of Rwemiyaga constituency. Njagala kuyita abo bonna ababadde beesimbye nange bajje banjoyininge tudevelopinge ekitundu kyaffe ffenna. Ate ku kifo ky'omubaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki NRM Bendera mu kalulu ka 2026 ye Florence Nambaziira, ng'ono yameze omubaka aliyo kati Mary Begumisa. So I therefore declare Honorable Nambaziira Florence, who has polled the highest number of votes, 41,733, representing 4.19%, as a duly elected. Tebibadde byangu okusomoza kubadde kunene nnyo. Challenge zibadde nnyingi. Lumubanjeregako mbusina na mitwalo 10 gigwira abalonzi Kabalagala. Naye ng'abalonzi b'e Sembabule tebajjamu Kabalagala. Ku kifo kya Mawogola South, Des Oswald Byuma yalangiriddwa ku buwanguzi ng'ono ameze Yasin Kironde ne Dennis Dumba agambibwa okubuzibwawo ng'okulonda tekunnabaawo. Olwaleero ate tutandike essuula empya nga twenyigira mu kalulu akaddako aka 2026. Nebaza Minisita omubeezi w'ebyobulamu Hanifa Kawooya yalangiriddwa okuddamu okukwatira ekibiina ki NRM Bendera mu Mawogola West. Ku kya Mawogola North, Godfrey Aine Sodo Kaguta yayiseewo tavuganyiziddwa. Okubakakasa nti ffe nga Office of the President tetugenda kwaniriza agenda kujja independent. Tetugenda kumwaniriza, tugenda kuwagira abo bokka abayiseemu mu NRM. The NRM candidates who have failed for today, please can we rally behind the flag bearers such that we can take over the seats. Tebuba bulabe gubanga mupiira bwe musamba akapiira tiimu 2 emu newangula ginne waayo ng'ate nkya balina tiimu endala gye banaavuganya. Bano era basimye abantu okukuuma emirembe mu kalulu akabaddewo eggulo. Emirembe akalulu kawedde bulungi era returning officer amaze okulangira ebivudde mu kulonda ku mitendera gyonna egya Sembabule. Twagala okubasaba mukuume emirembe ate n'abo abatawangudde mukolagane kubanga bwe tumala akalulu kano tukyalina akalulu ak'okuvuganya against ebibiina. Omubaka Ssekikubo atalabikidde mu kamera zaffe atubuulidde nga bw'agenda okwekubira enduulu eri ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ng'alumiriza nti akalulu kaabadde kajjudde vulugu. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.